ekyensazuza bicho nkibadde kintu kimu kaba ono omukulu akulembera eddwaliro ly'emulago deputy we yamukutte ne bamunamusiba ebyo balimba anti kabasobola okulaga nti Jakana ababadde bagenda omutomera banuupu oba ababadde baagala omutta naye nze kankubira neno government Jakana biri bye yagivuma tebeerabira nabo bennyini kati engeri Jakana gy'abadde avuma ennyo Bobi Wine basobola okwagala omuli awo abantu beetikka abantu banuupu ne bannange katonyumize Nigeria Dangote yakwata ennyonyi ezo juze Nigeria nga wali olutalo bali abantu bali mu kulwana nakwata ennyonyi nyanga ye nagamba buli mu Nigeria linnya mu nnyonyi ene ebya business tunabiraba oluvanyuma soko first come home eye Uganda oli mu yakola wati you know we don't know how does Uganda is good there nganzira mu police oyo epu twabeta mu adagasi bana Uganda bafire South Africa omusajja atabuseko kyenkugamba bana Uganda bafire South Africa embassy ya Uganda yali nzigale nga tesemu najjo okuba gwe Uganda obogira abotu tekyetaga tuvuma nze nagamba nalako muhozi ngali ku YMCA Bobi Wine najja era Bobi Wine teyegaana nkonti oli yaliko mukwano gwange twayawukana mu ndowooza ffenna Uganda gitwagala okubamu so Jakana ze kyemmanyi yeetaaga abantu kati nze kamukoolera abeNRM NRM mugenda kuswala Jakana abadde abavumira omusajja mugenda kuswala nga musibye empale ene mozi wamwe bagamba okukwata wisdom soko bagayi bakuwa katambi kano fulu totawo tonyiganyiga kwanga otutinga ne tukoogera ku bintu bye kati ngenda kwogera ku kintu kyo treatings so don't get annoyed of these petty things ojjanno kwewuunya olutalo lwa Russia doctor ne lumala mu lugenda mu myezi egyo ogenda kulaba abantu bagenda ogenda kwewuunya nga tebakugambye na parliament ogenda kulaba abaana nga bayingidde eddwaniro and the same time same station tubako live nga tubako highlights ezibadde mu week nebyo bye tusuubira biyinza okubaawo next week mbatumiddeko nnyo mwenna abali mu diaspora nensuka nentumaka bonna mbagala ne wali waabo bensusako ku mwanya okuli be nice mkwano gwange okuli momo sister wangu okuli mami daddy friends momo mwebaza nnyo weekend aginkoledde era momo simanyi tambuza linki eno momo awulire webale dokita atasigazza kantu kasabu naku yakujira ku masavu kati nugo jijawa ate wali tabutumira ku bantu so no nsonga eyo tukomye okumpeo okubayirizanga bulijjo this is live show that happens every week buli budde bwe buti a very good afternoon good evening and good morning buli lwa Sunday Tuesday and sometimes Friday yep kisolo kyukamu ne tudda ku Monday ku lwa momo ne tudda ku Lwokusatu ne Friday nakyo kijjako okay so no nsonga eyo tusoka ntubuzaako bonna bamuna mukode eyo mbatumire ino bemba mbesobeza mu nsasi ne mbatumire ino abanyarwanda muramuse murakoze muraho abarugwara kopango eriyo mabel abacholi n'abalamwena byebyo abanyoro n'abanyoro kati mbaramukize abakiga abanyankore imwena n'abaramusya nimbakunda mnonga twinkanye omushaha na flashlight erizoba naza na ka wisdom official tuli hani we are ready to post discuss with you give you highlights and the summary of the week ebinyiziza abantu bibaddemu ebasanyisiza bibaddemu eno program ogirindire every Sunday same time same station egenda twaka kabanga kawanvu we have ulira tulina emyaka ena paka mu kulonda fe twewaayo bye tulina okukola Katonda ali bituwa nga akozesa abantu we are going to spend 4 years nga tukulaga Uganda gyegenda obulamu bwo gwokole ffe tubeere wano tukulwe direction tumanyi Katonda ajja tuwa omukisa nga akozesa gwe don't forget to subscribe and share our content gino emyaka ena dokita abantu bagambe emyaka ginena eza tugenda kuziika Uganda nga President Museveni azemo okwesimba bwona olaba President Museveni kalulu
wallahi billahi talai manya Uganda egenda fuka ntana Chakabinyo sija kwerabira soko Haji Kabogoza asangibwa ebwikwe omulobi wedduba oyo super duba awamu ne Elite International Job Link anytime bagenda kujja tuogereko nabo tusobole okufuke ambassador baabwe Job Elite abo bagambe batwala abantu bulaya kuddamu okubalanga ku live bajja kumala tutwala Dubai nze waliwo bali nabo abajja lwakwakati wabo boogedde era kye nabagamba I have like 4 people wemba mwagala why doctor kati kankubuli nga tetunakutandika program ababbi bano abanyambi balina company ze bakozesa ne batwala abaana e Dubai abaana ne bajjamu organs babikoza the company yonna eyagala ojoogerako bwe batesobola kikola kwa doctor okoze kinene nnyo abantu bakita bata okussaamu obwesige and sitono nnyo mutwala abantu ebweru nze neeyama nja kuteekako peegi yange oteekeko tone osegeera tuteekeko kiti kubanga n'okugenda obugenzi nga nyambadde t-shirt yabwe ojambadde nga tulanga nti katugende tulabe that's a mileage they pay for it naye because twagala bannayuganda ffe calling yaffe tiweba company nga ntuufu ng'etwala abantu ebiriyo katugende tulabeyo tubagabe bannange kati eno mugikole ki kubanga dokita wonoolanga wano company etwala abantu omwana n'afuna ekizimu eyo company bagamba ffe kizibu okyejjako nalaba abakayi wisdom be balanga eyo obalanga abafere ate kati dokita jjukira ffe batunoonya kaaka oli atandika kayoyo ya ambassador baba bakutu dokita kankubulye waliwo abantu abayekwetamwa kubanga oleeta kayo wisdom gye bali bangi nkimanyi kati abo banoonya we bakukwatira kati so company bagita batya Elite we don't because kati nze company ngezo eziyamba bannayuganda okwongerako because bebakola ku kisawe ky'ekkata World Cup nze don't no problem kyenkugamba dokita kulabula n'okwongera mu kyetukola nze okulanga omuntu otwala abantu bannayuganda ate kakyetaga miliyoni 11 nga tuba tugenzi kyekyo tone ezo miliyoni 10 ku company ekola ekkata ku brand ya Kaye Wisdom that's not money it's not money okwata dokita okutta YouTube ya Kaye Wisdom official okutta flashlight okutta pages zaabwe tugenze tukulangidde naye nga ffe kisinga obukulu because nze nsinziyita mu buyisi nga ngenda walala si kugamba nti no kugenda eyo what am I going to see in the dungu nze tewali eddungu nalabalabadde eddungu ne Southern Sudan Egypt Israel so issue ebange company weba ntuufu njagala ndaye bannayuganda kubanga ekisinga obukulu dokita ekigenderwa kyaffe lwaki tujja abamu ne batusekerera nti those people I can't understand why those people you can't understand it bino betwogera woba tewasoma degree ya psychology actually ffe Katonda yatusomesezza osobola okudda omwana osobola okudda psychiatrist n'omugaa jangu wano yogera kubikwata ne Uganda wano oba n'olaba wagwa basira buti abaganda wagwa mu bikopo osegedde so kati njagala nnyo company ezo naddala nga zongera ku bannayuganda kubanga Uganda empya twetaaga bannayuganda ng'ekiriwo tugituukamu nga they are better so tubanize na buli muntu yenna ayagala okusponsoringa osobola okuba ne company eyo ng'oyagala tusponsoringe nze wenyambala ekintu mba nkyambadde with or without money nga bwe naleeta wano abaana kati abaaliwo omuwala yayogera oluchina Rita Ganda Movers Services yagamba nti wadde bawala bakola ekintu lwakuba kati wetuba mu live ate twerabidde olaba Haji Kabogoza olina okuba ne namba zaabwe awo ne M1J because we have zina mu bongo era live eno zisomanga mpola because kati lwakuba nze essimu yange abantu ng'abo ne tubagamba nti gundi kwaba aba authentic tuba tubamanyi nti neddwaliro tulimanyi era naba Haji Kabogoza eri 0772739961 0772773 nkaaga mwemu yeye namba ya Haji Kabogoza n'okidda namu nti Haji Kabogoza kubanga nze waliwo ebintu ebigaana mu buliwo n'ogaana neetaagayo spiritual realm nti omusajja atudde wali let me do that nze nze omuntu yenna
tulina okwefubako kubanga bano abasajja abatubba bo munnange Bank of Uganda zaabwe bebeegabira ku ssente gwe kati oba munaku munnange kyonna ekikutuusa ku lyengedde kasatu ta muntu nze sikiriza mu kuloga nze gwolaba eddiini ekiŋŋaana n'ekyobuntu kikiŋŋaana naye ng'omuntu asobola okugamba kulombera kulomba dduwa otuuke ku wotuuse so yes obadde olina n'endala gy'ogamba M&J Medicare abo basangibwa e Kawempe. Okay. Musoka ku website yaabwe. So nze Baganda Mover Service bano baana bawala bannaddiini bw'oba oyagala kusenguka olina ebintu by'oyagala e German oyagala China Baganda's Mover Services oyimira n'oba mu America n'oga njagala mungulu fridge eri bweti ne bweti bagigulira okuva China ne bagitikka n'oba n'ebintu byo ng'oyagala bijja German oyagala bijja China babikola ekyokubiri bajja mu nyumba yo ne bagitereeza ne bagipaintinga ne bagikola batya byonna ne babikyusa byonna by'oyagala oba oyagala kusenguka bo bayingira mu nyumba ne bakusengulira ebintu ng'oli ku mulimu ne bakwoleza bulungi ne bagirongoosa n'otuuka nga kyekyo tulina ba Paradise Real Estate Dealers basanga Kasangati abo balira bwerwa kwa leero naye ku live yo Tuesday ngenda kujja n'ennamba ono yeza zina mu simu nga nzina ano nsoma busomi ba Paradise Real Estate bano baddininga mu ttaka bameka sure nti no oyagala ttaka plot ya ttaka bagikufunira bwe bagiguza n'oba osasuddeko kitundu okkirizibwa okuzimba kankiddemu bakuguza plot okakasa nti no batuufu yiyo bw'osasula ekitundu ng'otandika kuzimba bo nga balinda be ba Paradise Real Estate basangibwa Kasangati bw'oba ennamba ezo teziiseewaawo osobola okunkubira ku buli gw'ennanga yenna ne ba MJ Kabogoza nga bayira waliwo abantu nga basatu abankubira ekisimu ya Kabogoza era nyiga bunyizi mweri essimu ne buforwardingira n'oli omukyala ndowooza ojjukiro ly'omuwala eyali gwe bagamba nti time gyakuba akuba buli bizde nga Haji Kabogoza yebasedda so we do that buli gwe tulanga wano aba authentic so osobola okuba ku namba yange nze ne nkugamba abantu abo namba yange eri 070 0701 sorry 494039 sembyayo ba Rwaz Investment bano basimba miti bulijjo nkibagamba nti emiti ku millions 3 bakufunira plot AKM na kusimbirako emiti 1200 ku 1225 ne bagirabira okumala omwaka mulamba ne bagikwasa niwe nogere nusu osobola gitema mu myaka 3 ate egisigadde n'ogirabira paka emyaka 7 gy'emiti eminene n'ogyamu embaawo naye wogitema gyonna mu myaka 3 eyo plot esigala yiyo eka kumala emyaka 7 kubanga baba bagirelizinga nga yiyo so nabo onoba oyagala emiti gyakatunsi okuba ku namba yange eyo gyengugambye 070 bonna Baganda Mover Service ba Paradise Real Estate ba Rwaz Investment bonna nemba kutuuzaako Baji Kabogoza ba MJ Medical Center tuno nagamba tunogenda ku MJ abantu balabe tukwatireyo kawo abantu balage ebintu nga bigenda tone soko tulage tuyimiridde tutyawo waliko gwaita Petero aliko MRI tubagambye mbalaba bannange mwebale nnyo everyone mwebale nnyo tuli live tutuse tambuza link eno gamba omuntu nze manyi kati ebulaayo ekizibu kye tulina waliwo yangamba Kaye kakati mukola saa 12 ena tuba tugenze mu kanisa kwa kati mu America simanyi baziba saa meka baba bali mu kanisa baba bali ne kakati tetunafuna sawa ntuufu kubanga ngayo mumanyi wano e Uganda bintu bya labadaba style kudduka ku wano kuweta ku wano kudda wano osobola okulanga nti ngenda kujja saa 9 asajja ne bajja n'amasala naye baku Sunday tukolenga saa 9 ogwemisana nga mu America zisaawa emu oba 10 tujja kuteesaganya nawe bane mutusindikire sindikawo ku flashlight tuli live flashlight UG oba Kaye Wisdom Official genda ku YouTube channel bulijjo mbasaba munyambe mugende Kaye Wisdom Official YouTube channel subscribe onyige n'akadde njagala kuweza abantu emitwalo 2 kubanga abantu abamu balaba ku numbers zaffe bagamba numbers do speak kati munyambe nabala obatona ku subscribing ku flashlight UG genda yoteka muti flashlight UG mu YouTube subscribe onyige n'akadde genda Kaye Wisdom Official andika muti Kaye Wisdom Official subscribe bambi onyige n'akadde njagala kuweza abantu abo mitwalo 2
kibenga kijja tambuza link eno government batuse ddala tugenda kwogera ku bintu bingi. Summary of the week tugenda kitandika. It's a new program in the house. Dr. Government ye Kaye gwina wano ye oba bamukutemu nange simanyi ndi mulwadde musabira aba covid aleme kunsiga covid kizibu si covid. Okay banka bedde neto natandise okuako ono yalaika covid tona ali hangover kulwadde birthday bannanga abamu abagala entertainment mugenyi YouTube channel baita mugenyi beerako bya entertainment byokka babeereyo bumama nga bwejjiringisa nja kuyitangayo nange oluusi mugenyi YouTube channel solo ginoonyako n'ogiraba nga tikubala bad style wano bali bati tanakujja kutulabako bajja kujja batulabeko akafaananyi kanyumye naye tunagezi n'ateekayo kati ndi mu yellow dollar naye kale tujja kubitereeza akikoza atya oba tujja kitereeza mpolampola wano twakitegedde kuliko ebiriko General Muhoozi ne Russia kitegeeza nti nagenda kulumba ekyo tekikkirizibwa mu ggwanga era ojja kakyusaamu kawo mpolampola kale eyange eyimiridde kasoka tambulawo anti ebyo wabikoze oba mu luzibu no tujja nja bitereeza mpolampola kino tubikolanga nolensingeo summary of the week kugwe kyekikutomba biri mukyemu kabaka wa Buganda yokoza ati omanyi kankubulire mu nsi muno balina kyebayita crowd. I think a pronunciation munansonyiwa mbanaye ndi mulwadde nina emimiro si mimiro naye Uganda enfufu enkola bubi I'm allergic banange mumubeeyo takamba omanyi katino kansoka nkyogere if you think everybody will do it nobody will do it. Osobola okubeerawo n'olowooza abantu amu osanga juzina nawuli obusungu nga ndi mu supermarket nga ndi n'omwana wange omusajja najja nga walubuto bwe lutunaga Kaye wisdom soko nkanyugire ku ssente naye tunula bweti nenga naye mukama kati busungu obwankwata nenga wisdom kakkana ffe embeera gye tuyitamu kambabuulire tebasobola kukkiriza kwekolera kintu era bakuyingirira na buli kimu natumye omusajja n'olubuto nemugamba musajja kiki osinziddeko okukanyugira ssente Tianti mwe muzirina tubalaba ku masimu gamba ne muga musajja nkubuulire kyovola mulemeseza bannayuganda abamu okwogerera oba okulwanya bannayuganda nze wensanga kakwenza kati lukira basajja wallahi wemba n'emitwalo 10 njimuwa kubanga emiggo gye baamukuba nze tebannakikola ki bwensanga masereka tusobola kumusaba ssente nakati osanze buzidomu asiba ayogera nalwanira abantu mbukanyugira ssente ne bantu mwe mutulemesa bannayisi kituufu so nafunyemu obugomvugonvu era nga emundaba butono bw'oba olowooza nti Kaye wisdom abamuyamba gye bali bangi bitya kitegeeza teri ajja mukola ki muyamba bw'oba oli eyo sulukanayo mwana wisdom ono oba ayimirirawo ati sobola nze nina abantu amu benneebaza oba oli awo nga kubiddeyo kasimu akoze atya n'ekintu ekirala mbadde mbasaba oba oyagala kuyamba wisdom sente toziwa muntu mulala sinnakunyumiza waliwo gwe bawadde ssente nasese twawadde wano nesayimo ng'obwavu bunzita nenga naye mukama katonda wange oli nangamba mbungubire omuntu oyo ne muganda nedda sijja kikola ennamba yange ngisoma bulijjo ate omuwadde ate nkole ki otegedde ekintu ekyo so bannange nsaba bannange weguba muzimu nga gwe gwabakwata obutayamba wisdom ngusaba mu linnya erya Yesu gukole ki gubaveeko muleme okuddaawo mpuli ono dokita simanyi ayamba bajjajja simanyi bajjajja gundi bantu abakayamba ate fe abavubuka nze nno kyempitamu sinnaweza na myaka egyo ogaane bannange naffe twetaaga obuyinzi netaaga obuyambi era kibula banjereka naye kyekyo ate banaye we mutatuyamba teri agenda kutukola ki kati tuli live right now dokita yeegulidde data we nange neneegulira owange gwe ntadde kutunagenda okubalako nga bagamba emitwalo 5 noga naye bannange kiki kino kye tuliko so kyekyo eno ate banagamba nti tubasabiriza nnyo zonaye ennamba yange njigaba bulijjo no problem nalwadde naye nja kuba bulungi muleme gamba nti oba simu mundwaziza naye era naakuyamba abaana akuyamba n'oyogera ebintu 10 dokita osobola okwogera ebintu mutwalo ne bagamba kale katugendera ku kinyusi embeera eri mu ggwanga essanyu eriri mu ggwanga ebibadde omuwaate ekikutte mu babiro abadde kabaka badde nkugamba Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri badde nkunyonnyola kibayita crowd twakagendera kikammeka simanyi nawe tutandise genda crowd lye tutumu
ettutumu eririmu obwagazi otegede omuntu asobola okuba nga mumanyifu naye nga teri amwagala. That's very much true. Ettutumu nga lirimu obwagazi. Kabaka wa Buganda kambabuulire mu Uganda waliwo tournament bagiyita amasaza. Amasaza ga Buganda giba mipiira nti ab'Ekyaggwe mukutte Kyaddondo Kampala eri mu Kyaddondo ab'Ebuddwe Masaka Mawokota wa kati abasamba emipiira gy'amasaza they are not Baganda era n'oleeta ttiimu okwi mumanya yava mu masaza ga Buganda. Samuel okwi nga teria I think I stand to be corrected Chemanyi ne bammea bava mu masaza ga Buganda kati amasaza ga Buganda tiimu wejjanga eva mu Kyaddondo oba ye Kampala simanyi bitya nejjo samba omupiira ne mbaamu Bacholi ne mbaamu Basudani kasaba banga babadde mu Kyaddondo osegeera kyova olaba bulijjo mbagamba mbusosoze Buganda tekola ki teriyo. So final zabadde simanya oba eri tiimu ze sijjukira nze kasana nabye buddu nga eri ku final nze buddu gye nabadde mpagira buddu nga gye mpagira era ne ngamba nze bankubira ku buddu kubanga buddu okimanyi Masaka yova Katikkiro vice president okozi tulina vice president mula iyo no mukazi tawulikika tulina vice president sisekandi badde njukira nange sekandi waliyo ono mulala kati vice president bani kati buddu yamaze netwala ekikopo n'ekisinga obukulu ekyanyumidde yesterday ye kabaka wa Buganda final yabadde ku kitaawe kye St Mary's Kitende nga kabaka wa Buganda yayise ku northern agwe Kajjansi yagenze okugwe Kajjansi nga talina wasola kuyita abantu bakwatidde okuvaawo paka ku Kitende ne bamugamba taata tukwegayiridde n'ofulumako bufulumi abantu nkugambye babasindisa amagye abantu ne bagaana bawunzise kabaka ng'agamba kanve mu motoka bandabeko abantu ne balyoka bagwa ebiko abantu ne bagwa ebiko nekiruma abayaaya abali mu state oli abayaaya abali eyo ku nsozi abalowooza bafuna emmundu ne state katungoba ojerero naye gwe njagalayo olunaku kabaka wa Bunyoro bamuyita agutamba rukirabas agutamba bamuyita gafabusa neŋŋamba kabaka mu Lunyoro bakiyita ki omukama njagalayo olunaku ndabe omukama ndabe ekyabazinga owettoolo bamuyita bate omukama ne onottolo bamuyita mukama okay n'owettoolo omukama ne n'omumolimoli ndabe omumolimoli wa north east whatever ne kyabazi ne kabaka wa Buganda katugambe nga bajjoginga ne basalawo batambule katugaye ku northern bypass okuvaawo bwaba nowe kasese ate baida olyo sinoleto kasese nowe kasese ne bagamba tutambula kale tugenda tambule watali bantu ne batambula okuva ku game wakiri ku northern bypass bagambe tuve ku game tutambule ko paka nga wali ntinda ogenda kulaba ensi yo nawe genda okuggwayo nga basisinga ganyabo nga batambula butambuzi nga banyime mu kibozi kyabwe ojja kulaba abeewaana nti abalina obuyinza ne ssente bwe bagwa ebigo otegedde kabaka wa Buganda yatambudde jamu n'akwata n'atuuka Ekitende omupiira ekisawe nga kyakubyeko bagobye abantu kyajjudde basaba mmeka kye bayita crowd ettutumu eri obwagazi kabaka wa Buganda ne bamujerega ndaba nze President Museveni ng'alwana nakyo mbu ate muyita his majesty amuyita his holiness no muyita holiness kale no muyita Saabataka nga tomuyise bya holiness ensemanyi oli yenanyini buyinza gwe n'oba n'obuyinza ng'olina emuntu oli ye his majesty nalabye ekyesitalabangako nze kyemmanyi baba babiraba otegete kyemugamba gwe n'atubuka Buganda neekola ki naye kyanyumidde kabaka we yamaze ye budde okutwala ekikopo mukanda wange buddu kwe kutwala ekikopo
buddu wengamba buddu mbala masaka simanya waayo oba ne Rwengo biti ebyo byonna bakita buddu kwe kutwala ekikopo kya masazi. Okay. Buddu ekoze kinene nnyo wano mu Uganda. Abantu abagagga bangi baveeyo babanze kino naye babaddenga bakoma ku fine kwe kutwala ekikopo. I was so happy. So mbuze kinsanyidde wiki kyekyo era nga twabagamba nti obudde obusinga tubeerawo to update you buli kimu ekiri mu ggwanga. Abe buddu yoga mwebale mukulike mutu amwatute ekikopo ne beba mugenda kulya ente mutuyite twakitulyeko eddiba oba ha ekikopo kye buddu okimanyi abali ono Lwasa mutwala buddu singa mbadde nsobola Lwasa we buddu ava Masaka nandikutte ekikopo ekyo nensoka ntwale wa vice president nenkijjayo nenkitwala wa Katikkiro nenkijjayo singa mbadde nga ndi timu ya buddu nenkitwala mu kikuubo abasubuzi b'ekikuubo abo bonna bateekawo ssente nenkijjayo nenkitwalako mu wino agamagezi tugabawadde gabwereere ekibaddeko mu wiki ebirungi n'ebibaddemu nze kinsanyusiza wiki eno kibadde eki evuddemu simanyi mweri ekinsanyusiza wiki eno kibadde kintu kimu kaba ono omukulu akulembera eddwaliro ly'e Mulago deputy we yamukutte ne bamunamusiba ebyo balimba Dr. Nkiddamu eriwa yevuddemu Dr. njagala okiddamu no kiri ku extension akafumite munda Dr. njagala okugamba tonne fumite extension ye oba kaakaawo kwekali njagala okutegeeza Dr. eyo ebyabadde mu ddwaliro ly'e Mulago yabadde engabana yabaganye engabana yaganye ekikwewuunyisa Diana Atwine yagobye akulembera eddwaliro ly'e Mulago nga mu mateeka kiti kiriyo accounting officer alina goba bakawobani yagobye akulembera eddwaliro ly'e Mulago deputy Minister yandibadde agoba akulembera eddwaliro ly'e Mulago Diana Atwine yamugobye biriyo banda mama nyabo tuli munsi kika kyebi kugamba teacher yagobye headmaster ate teacher nga si head teacher yagobye headmaster bino betwagala kwa naffe biri real eddwaliro ly'e Mulago abadde alikulira yagobeddwa ag'omunkubombu abadde ayingirira nnyo Diana Atwine naye Katonda basasire banafusebuza tetulina maaso nze nagamba eddagala lyonna twakuŋŋanya ssente ne tuziwa Diana Atwine eddagala lyonna lye baatuwa e Uganda erya COVID I stand to be corrected wekiba kikyamu lyonna lyali lya donation ssente zaalagawo obuzanzi ati kugambye Uganda nga weegenda kyovola nkugambye bwe nsanga bannayuganda abatatuwagira abatusupportinga mu financial mbeewuunya Diana Atwine twamuwa ssente millions of money agule eddagala lye twafuna erya COVID nkiddamu I stand to be corrected bwe mba ndi mukyamu baali tuwanga donation ssente zaalagawa awo nange simanyi tebayita Diana Atwine mulaba edduka kakati amakulu gaakyo agobye bossi we Diana Atwine yandibadde agoba accountant wa Mulago yagobye akulembera eddwaliro n'agamba Namala mukwate Namala n'amukwata n'amuwa simanyi lugobo bitya ate oyo Charles Atwine najja n'agamba ono tumukutte Diana Atwine n'alagira byanyima asikire ani oyo musajja yani oyo musajja we Mulago byarugaba bitya omanya ayogera ne minister wa health yori gaya ayogeraga nankambaruve kubanga kakati ebintu barana bonna the health system iva ku challenge wetwogerako nga bagamba mbuno tususula mawanga ministry emu bonna ajogerera ne nanyini buyinza n'abala sente n'akola ki bonna bava ku challenge naye munaye bavaawo nga bagamba Bobi Wine mbwa asosola kirabika ndowooza boy basosola Bobi Wine n'abiteeka mu nkola nenga tumwerabira if you have any question on this live show you can text us nogitusindikire tugiddamu kyoyagala okumanya tubuuze ebyo bibiri ekyokusatu ewiiki eno ebadde ya ssanyu na nnaku mukwano gwaffe Jakana bannange abadde atugenzeeko Jakana yabadde atugenzeeko
Jakana yafunye obuzibu ndabyeko ku muntu omusimaze ebyo abadde ayogera ng'alinga agezaako okugamba nti waliwo abaayagadde okutta Jakana nkati omanyi baagala kikuba nga wakiyiza ku Nuupu anti kati basobola okulaga nti Jakana ababadde bagenda omutomera banuupu oba ababadde baagala omutta naye nze kankube naye no gavumenti Jakana biri bye yagivuma tebeerabira nabo bennyini kati engeri Jakana gy'abadde avuma ennyo Bobi Wine basobola okwagala omuli awo abantu beetikka abantu banuupu ne bannange accident is an accident anti kati nze kunze njitwalanga accident naye waliwo omuntu omu YouTuber engeri gy'abadde ayogeramu ng'agasibimaze ng'alinga ayagala okulaga nti Jakana lulinga lwabadde olukwe ate ng'emmotoka esobola okuganusiba ezo zonna fuuso ziganusiba naye nze Jakana kyekyaga omugamba waliwo abantu beenaalemu bo obamanyi wabakuba luli naye basobola okugera nga kati ennaku zino badde oddidde emmundu gitadde nnyo ku Bobi Wine ne baagala okulyawo abantu balowooze nti Nuupu yekoze Nuupu can't do that. First of all terina machinery 2 terina kyekwetaaza 3 oli mwana wa Nakalama wannambi so nze naye Jakana kyengezaako mugamba mwagaliza mirembe mwagaliza okuwona obulungi I was so bambi touched bwe baŋŋambye omwana gwe yabadde naye nti saidi emu tetegerekeka amatu gavuddeko bitya I was so touched bwe baŋŋambye olubuto lwo nti kolansi yalugize era nsaba omuntu yenna ayagala okutuukira Jakana yes bibaddewo banaye mutuukire kuba muzeeyi waffe Nadduli mu myaka gyalimu tebakikolera ffe ne bakikolera famire ya bakikolera mwami Jakana enamba ya Haji Nadduli ngenda gisoma in the due process angakyaliko ebyo mukulu Kaye wisdom Uganda ekwasa ennaku ate yeewuunyisa kyesijja kubuusa maaso waliwo kino omusajja ono gwe bayita bannayuganda abali mu Ukraine twagamba nti wakiri government efune kyekola to do something to transfer our people those who are in dungeons of Ukraine tebasobola but the government has given at another band ear government ya Uganda esobola okukwata ennyonyi ne transporting away n'alemoranya government yayo tesobola kukwata nnyonyi genda Ukraine kujjayo bannayuganda babuuzizza Oriem Minister of Foreign Affairs n'agamba I challenge who was this guy oba Mafabi oba wa Nuupu anti babadde bamutadde ku nninga lwaki tokomya bannayuganda n'agamba I challenge them mumbuulire bannayuganda bameka bali mu Ukraine kati Minister of Foreign Affairs abuuze MP kyokka nga te Minister of Foreign Affairs yalina okumanya bannayuganda bameka bali mu Ukraine let me give you an example Nigeria yakutte ennyonyi negenda mu Ukraine nejjayo abantu bayo ebikumi ebyo bina Uganda mu Ukraine gye tusinga abaana abasoma obusawo kubanga Ukraine bakugu nnyo medicine pharmacy wa ate nga education eri cheaper kati omwana agamba kanva ngene mu Ukraine nsome 2 osansola n'okusoma nga nfunye ku mulimo ogwoza amasowaani n'agenda mu Europe n'asoma 3 asobola osoma obusawo mu Ukraine n'amala n'afuna ekicuba n'asala mu Spain n'akola kyovula aba Nigeria bangi abasomera mu Ukraine bw'amala osoma asala busazi mu Europe kati Uganda tusobola okuddira ennyonyi ne tugiteekamu omuwala w'omukungu n'agenda Germany n'azaala tusobola giteekamu olanya ogu ne twonona almost 2 billion bagenda bamujjanja bye yalwala tusobola giteekamu mawu owa green kungunga munda wa yellow n'emutwalo kumujjanja naye tetusobola gikwata kugiteeka ku ne tugamba bannayuganda mwenna bw'oba omanyi oli munnayuganda ng'oli Ukraine ennyonyi egenda kuba ku kisaawe bweti tetusobola omanyi lwaki Dr. Nagamba ngenda nzikiriza 95% kati ti abatufuga si bannayuganda nakugamba ddanza abatufuga si bannayuganda tebalina feeling n'owofiira wali emulago tolaba ebyo by'emulago bagambye emulago tuweza pharmacy zonna ez'emulago balimba pharmacy zaabwe z'abakungu byowulira mbu bakuteyo bya Lugabaza Nalera abadde akulembera mulago nga banayaganye gwe bazizaawo era bya nnyima waabwe tebalina feeling oba ofafa kankuwa example bannayuganda ababadde mu Southern Sudan
aba Southern Sudan babadde babasala babatta babakuba amasasi nga tewali ne kikolebwa bakuba munna Kenya yali ogu Uhuru naggala banka zonna eziri mu Southern Sudan kubanga zaabwe ikute zonna n'azigala n'agaana aba Southern Sudan okuyingira Kenya tebamutta na mutta bamukuba bukubi munna Kenya ogu batta bannayuganda mu Southern Sudan n'olyemu who's the Nilotics n'agaana okujja bannayuganda bali e Southern Sudan si mirembe babonaabona bafa kubanga bali babeera mu Uganda nga tebalina kyakulya oyo n'agakanga ne Southern Sudan at least mboneebone nefune capital ya milioni 3 nkomewo Uganda boli mtebabafaako kyatwala Kadaga era njagala okubaza maama Kadaga yava wano nayogerako n'abo aba Southern Sudan n'oli mwasiba kunyonyi mbwa I'm doing diplomacy ali ku byalumbuye ebyamuswaza kyovola namukuba ne mugava ku Buganda uliemu sigala kubiri ebyewammwe uyagamba mbubuga also Buganda wrote to us that they are complaining about Rumbuye nagenda ku live ne mugamba oliemu yogera ku byakitaawo yogera ku bengurube wammwe bobo sigaza toyingiza institution ya Buganda mukafanku nali wa Rumbuye Katikkiro asobola okugalamiza Rumbuye n'Bembogo abambejja n'abalangira abakasolya aboolujja abakulu b'ekika basobola okugalamiza Rumbuye ne babba emiggo so do I nanga abakulu b'ekika Katikkiro bonna n'owaba Muganda n'owaba musajja Muganda asobola Kaye wayogedde ekintu kibi nnyo ku Buganda galamira nkubba emboko 5 ngalamira n'abazinkuba nonti olyemu otegedde bannayuganda babattidde Southern Sudan olyemu kiki yali akoze these people kanjogera mu Luzungu these people they don't care about you they care about themselves and themselves alone chovolaba waliwo helicopter yagwanga mulimu simanyani omuwalo yafiira ne badduka kolo gundi ani fire brigade yalabika kawolonga kali awo mu helicopter bannayuganda abala katonyumize Nigeria e South Africa Dangote yakwata ennyonyezo juze Nigeria nga ali olutalo bali abantu bali mu kulwana nakwata ennyonyi nyanga ye nagamba buli mu Nigeria linya mu nyonyi ene bya business tunabiraba oluvanyuma soko first come home government ya Nigeria nesita ennyonyi nga 10 nezo eye Uganda oliemu yakola wati you know we don't know how does Uganda is got there nganzira mu police oyo noma epo twabeta mu Adagasiya bannayuganda bafire South Africa omusajja atabuseeko kyenkugamba bannayuganda bafire South Africa embassy ya Uganda yali nzigale nga tesemu najjo okuba abo basajja tebakufaako olye mukyakola kwogera n'Abachina kufuna diiru ebyo ye foreign affairs ministry eina kulabirira asooka munna Uganda ali wabweru wa Uganda laba olye mbyabuuza how many Ugandans are in Ukraine how did you get that job golye era singa tewali mwana wa weeriko president wa Uganda okero zime bitya Museveni teyandi kuwadde kagondi okifo kiri ku merit kyawo merit yawo ne kutesa musinga hadisi kutesa yandi kiwulidde yandigambi kati wano mumpulize bannayuganda tuli bwana bwambata tulinga edikenzo munnayuganda oba oli mu Western oba oli mu Northern ng'oli mu Denmark nywera kubira wisdom ombuuze wisdom kiki ensobola okugula ewaffe nze wompa amafuta nja kugenda ntunda okugambe waliwo atunda ennyumba ewammwe waliwo akola newe bano abasajja tobeesiga they don't care about you bakulaba bulabi kati nkugambye e Southern Sudan gwe okimanyi bannayuganda e Southern Sudan baafa babatta babakuba buli lunaku babakuba amasasi oli emutalabikanga yali state minister of foreign affairs ku mulembe gwa kuteesa kati e full minister kiki yali akoze twalina olutalo mu South Africa nothing Kenya ne basitula kati Ukraine omusajja abuuzizza oyo minister of foreign affairs wa Uganda yagambye how many Ugandans are in Ukraine kati what is your job zibaninga bano basajja ba okay lwakuba mulese mateeka nandibadde nkugamba oba obunene ki wagejje ki why are you so big like that by the way kubanga kati
Inze wengejja bwenti abantu basobola wisdom wageze n'amagezi geyongedde. Wali okole kugejje mutwe. Nenga. Tomanya amandazi ge bafumita. Munda kiwowo nkole. Tosobola kuba minisita wa Museveni. Ngo tulinda Museveni. Ajje Museveni atandika okwadressinga bannayuganda bali mu Ukraine. Nga go Minister of Foreign Affairs, you don't know the number. Actually, if you don't know, just shut the hell up. Shut the hell up. Because your job is to know the number. Not even money. Oyo alowooza ndowooza naye mu Western alindako. Bajja mujja mu government adderi ako. So kati Ukraine. Bannayuganda kyolina okumanya bangi abali mu Ukraine. Waliwo munnayuganda abeera Poland ate bannange mukama neerabidde ndowooza tugenda kisoma ku Lwokubiri yansindikidde ennamba. Today is Sunday. Bannange munansonyiwa ennamba. Anyway, abanda bange olina munnayuganda ali mu Ukraine sindika ku WhatsApp ku namba yange eri 0701494039. That's my WhatsApp number. Waliwo munnayuganda ali mu Poland yangambye ku Sunday today, which is today, agenda kuba ku border ayina ekitongole kya humanitarian kuyamba bannayuganda. Can you imagine? No, nabwe munnayuganda yana an individual. An individual. Actually is a Muganda. Ali ku border yangambye nampe namba ye. Kati woba manyi munnayuganda ina mu Ukraine. WhatsApp me after this interview kusindike namba eyo. Njaziba sindikira. Ali ku border n'ebyokulya ne wajodda mu Poland. Alikubaniriza. Yes. Jodda kugamba de kwata wano. Kati abannayuganda betwetaaga. Munnayuganda naye oli mwali wano Kampala kwogera Luzungu. Mbu tebaagala bavuma kyobula baleetaga n'amateeka ga Nsereko. Nti tebaagala bagamba mujja tusiba. Era nze nagambye Nsereko. Sabo webale kolera gundi nsolo yedde odongoto yegasse ku Nsereko yagambye. Ngenda kwegatta ku tteeka lya Nsereko okulaba nga tusiba buli muntu yenna abanopa abadde ku social media nga batu abusinga. Odongoto si wano. Odinida yaliwe nagambe FDC yonna nze gonesiga ise mu jungani. Odongoto bamusiba oba gali mabanjo baki eyamujjayo mumanyi Museveni. No, kakati ntuchaka yamugamba bwati. No, if I release you, you make sure that you leave that party. Kati nzodongoto. But your excellency, but I've been kakati labayo. Omayo dongoto yogera ki? Dongoto yajikiza president so ne mbadde nkolera. Badde ngo kimanyi nkolera. But his excellence. You know all along I've been working for you all the time. So why can't you release help me and the esimu yavuga ejo from the neba mujja mukomera. Odongoto. Chovola ba FDC kyali ekibina ky'opposition. Nawo benyini kati basemuju yetya ne gundi ne besi jetamanyi gwalina kwesiga. Salamu Musumba bawo minister. Mu government ya Museveni kati ekyo kyogera oti. Salamu Musumba bamuboboni kyogera oti. Kati Odongoto era yagambye male mabiriza ayine emyezi 18. Ono ani ono lawyer Semakadde yagira yali Nsereko Semakadde is waiting for jail bunabalala abo Odongoto people like Odongoto they are shaming northerners. Northerners were respected people full of direction who were trustworthy. And nowadays they are no longer. Kati Bodongoto baba bisiba no longer nawe. Kakati ngacho alikuwa abanafanaganda bali Ukraine. Do you think that Mukuruti Buhabura and his cabinet baizo kuzuka ne wagamba they are also fellow Ugandans in Ukraine? But in obusongo bwange okwatotya muntu omu pozinga bategedde nti mu Ukraine waliwo ndeteri nyacheri tabayombi tumukunde mukodomi oba ani oba ndeteri liwali batanyigireko lwabogo dereke abaja gisindika singa situsedda
nengo ngamba nsimanyi waliyo batone. Kindly I request the government of Uganda bokero Mufeyo nyongende bana Uganda banafe tebajja Kaye ninaga nakola kagali mu nkubo mbu you people abanda put quote me on record mbu China etubanja sente nyingi nyo baba kwasiza lexizo neziri mu gwanga era very soon mugenda kulaba ebigundi bifa ebyenyanja nga bayola ngenda kujja kwekyo so gamba abantu nti ndi mulwadde bana bampande bana we mumpa $1 wona ali kubidagala kayizo musajja mulwadde ali bubi naye nga tusaba katonda amusasire bya kizungu bivayo naye nga era mulemeddeko okutubulira tuko summary ezibaddeko mu week agamba tumwagire tulabe nga botusobola okutambula fenna naye nga mutusasire wenda banga things are buffering naye nga bijja kutereera network ya doctor Elieta lwaki eri bwete yeah it is just buffering chabika ina ebizubye ine byayo ono tuli mukalango tugenze mukalango nsoma ko messages bili ono bamwita Kimuli agambye Kimuli Brian doctor I have a question about this government why is it cheap for the government to facilitate those wealth creation programs which actually have been failing for years but it's costly when it comes to Ugandans life tebafayo ebyo bya egwe ndoza tugenda kusimba mutwe kwebyo ebintu ebyo bya parish model sibye byagamba byebyo do you know numbers yatuzibudde amaaso yatulazenga mu Kampala ne Wakiso esinza abantu abangi Del Western naye kirifane mu Wakiso waliyo babala parish mulimu parish yagambye 180 something nenga mu Western ziri mbisatu otegede ko kyengamba tutegera kyengeza kugamba mu Western region nga waliyo parish nyingi okusinga ne one district ye Uganda esingamu abantu abasinga mu Western region kanchogere bwende Buganda omusinga abantu abangi eina parish ntono okusinga Western eina abantu abatono do you know why numbers natulaga nti bana basajja bategera nti sente kati bagenda zigabanga bayita mu parishes ne bagende wabwe ne batema parishes nyingi kubanga jukira buli parish yegenda ofuna sente kati bo buli ku parish bagenda teka yo sente wano Kampala katola Kasubi parish ononye ne sente jeziri tuziraba nanti abantu bangi wano bangi ozigaba otya milioni 3 so milioni 3 wabwe zikola atenga parish nyingi kitegeza pa parish wabeerayo abantu nga batono bagenda teka milioni nga 2 kubanga bagenda kwawulamu obubiina biina group oteleke ngamba kati okudda mu kibuuzo kyoyo mukulu akyabuuzizza brand program nyingi bonna bagaggawale operation wealth creation simanyi bitya njagala ndetere omuntu mu program ya bonna bagaggawale asobola okuyimirirawo agambe nazimba ennyumba okuyita mu bonna bagaggawale kyate kikulu nnyo gwefunayo omuntu ajja agambe mu bonna bagaggawale program gye bateekamu billion west nazimba ennyumba oba nagula emmotoka tebaliyo sente ezo zijja ne mubeerawo emyaka egi paka kaluwe kanajja nga babagumiikirizaawo nti tugenda bawa sente mu parish ne mwewandiisa ogenda okakanyanga ekisajja kiweddeko nga baleesa atenda tola kati baleesa parish model onaddako nga baleeta district model tipa district nga Kampala tugenda teeka mu billion 10 okay ono bamuyita Sarah ogenda agambe but Kaye you know you are Museveni cannot bring back our Ugandans okimanyi nkugambye si kyengambye tone nkugambye bana abasajja singa abaddeyo omwana waabwe ogu newe yandibadde watumukundi badde bajja sindika ennyonyi naye wabaayo abo bannayuganda be batamanyi tebasobola na kusindika taxi taxi zezibulayo waliyo message endala zesinga ono agambe webale nnyo ono n'agamba nsaba mumpe ku namba ya Rwaza Balwas investment wandikawo yange bamuyita Joan wandikawo yange giwandikawo
ajja kunkubira ku biwandika 07 bitya tuveewo kangambe Joan enamba yono omukulu ojja 0701 49 40 39 enamba ya Kaye nja kuwa enamba zaabo bonna bwe mwetaaga WhatsApp me nja gikusindikira ate kakati n'ekirala nkiddamu bannange nga tubawo enamba z'abano abantu bakabogoza baani naffe twetaaga ku buyambi kitegereka bulungi nnyo ate tukyogere owe akola atya simanyi bakyogera batya nne biga tugenda tubyogera tubyerabira olwakuba twogedde ku Ukraine nti bantu tebasobola kukimanyi lwambu kati bali mutugezesa ndowooza kale abasigadde mwena ntitwatumiddeko nya France eno France yagamba yagala kuzaala mwana mugundi mu Kaye mbadde manyi mu Kaye nti ndi wano yanguwa. Thank you so much for loving us, Momo, Sarah, Evan, Christine, Pamela, Jovan, Chimuli, Martin Ebia, Ukawoya, mwena twatumiddeko. Thank you so much for the show. Awamna mukuma kaumanisha andi kiyongo Joelia. Kaye tukyatambula tunatera okumaza koda kikazitwala ekibuuzo kino kikulu nnyo tugenda kitekako essira naye nga tulina kukitekako nnyo essira njaga kubuuzaako katono nnyo what does it mean okulaba general secretary w'ekibiina okwesitula awamu ne Nubian Lee ne bagenda ewa Jakana nga oli omusajja ali amuyisaamu ebigambo ng'abadde abavuma ebbanga lyonna kitegeeza aba Nubian Lee general secretary bakuze ne batuuka ku kigera ti nowoosiriwala nga obwongo obuyiseemu obuugi bwakomyawo ne bagakoma weeka. Ekyokubiri, Uganda is bigger than Jakana. Ekyokusatu, bamulaga nti tetukulinaako buzibu. We don't have a problem with you. Gwe Uganda oba ogiraba bw'otyo tekyetaaga tuvuma. Nze nagamba nalako muhoozi ng'ali ku YMCA Bobi Wine najja. Era Bobi Wine teyeegaananko nti oli yaliko mukwano gwange. Twayawukana mu ndowooza ffenna Uganda gye okubaamu. So Jakana ze kyemmanyi yeetaaga abantu kati nze kamukoolera ab'NRM. NRM mugenda kuswala Jakana abadde abavumira omusajja mugenda kuswala nga musibye empale ali nsambya mugende mutwaleyo ssente mumutwale Bulaya bamuzeeko olususu ne banaamutwala. NRM balinga basamize. No, not for the interest of, because some Ugandans, if you can, when abasobola Jakana bambi mumudukire where possible mumutuke mumubuze ko mulabe ate chebe baliza ddala bala kwagala judge waffe byarugaba William azengulu musajja atambula nitumulekerawo tembadde kumanti abadde akola byonna byakola atambula kati awonye kakata ino kuddata mu streets ababyabadde akola. Lete chira bagenda tugobona omusajja agamba okay ekibuuzo ekiriwe ekine kiriwe kiti East Africa at large Uganda lwaki teyalonda bwe babuuza ne batugamba mutule mwe muwagirani gowagirani gundi owagirani abaana ne basirika naye gwe bayita General Kainerugaba Muhoozi. So me said me, you see me I'm for Russia. Why? General Muhoozi Kainerugaba anti kakati yagambye wagira Russia. Dr. Kankubulire n'ebintu bino bijjawa Kankubulire ekinjimu Dr. Kambabulire mu nsi kati waliwo olutalo between Ukraine ne Russia. America begendereza okulumba Russia head on. Kyebakoze badidde ebyokulwanyisa ne babiwa Ukraine berwaneko. Kyovula Ukraine etaddewo resistance nene. Nti ebyokulwanyisa bonna America ebiyisa wali nebikuba wali Russia. Nebyo nade babitaddewo Russia egende naye yegendereza wewamba ekibuga mpola irwao capital city tenagikwatako naye gyetolodde otegedde mu bufunze Russia weteeka ensonga ku tebo oziwulira nga ntuufu ne Ukraine weteeka ku tebo oziwulira nga ntuufu. Abatamanyi lutalo luli kuki Russia egamba we yali ekyali Soviet Union yalina amawanga getwala
Poland, Georgia bikoze bitya wonna. America negenda ngega kutulamu. America neye ekigambo kye bayita NATO kiringa nga olaba East African Community. Nti amawanga gegatta naye NATO ekyakosa NATO nga bw'ojja n'ofuuka memba wa NATO niwabeerawo eggwanga eriri mu NATO ne balirumba katugambe singa obeera Ukraine, Russia n'olumba Georgia, bw'olumba Georgia oba olumbya America, gonna gali agali mu NATO gakulumba ne gakkuba. Kati Russia yakola endagaano si ya buwandiike n'America ne NATO ne bagaba naye mbadde mbasaba temuddamu kuyingiza nsi naddala ezinninaanyi mu NATO. Why? For example, Ukraine neighbor wa Russia. Ukraine singa yayingira mu NATO kubanga yasaba ekijukubisa kusaba kuyingira mu NATO. Singa yayingira America yaddemba okusutula missile ne jeziteka mu Ukraine ne zitunulira Russia nga sayo najizikuba. Kati ezense zakula nga Russia, America zirina obuzibu zeeraliikirira nnyo ebyokwerinda byazo. Kankuwa example. Lumu America edda yakwata, I don't remember the year, nekwata zimissile nezigenda nezimba neziteeka ku kizinga kya Cuba. Cuba kizinga kirinaanya America. Actually bavugawo na maato. Naye we yaddira missile neziteeka ku Cuba, America yajja buli kyakulwanyisa negamba Russia mujje missile zammwe wali ku kizinga kya Cuba kubanga kitutaataaganya ebyokwerinda kwaffe. Wadde basobola okuba ati bo Russia bali tebagenda kuba America. N'ekyo kyokka America kugambi yafuba okulanga Russia ejjayo missile zaayo. Of course at the end of the day Russia nejjayo missile ezo. Now Russia kyekimu egamba America temuyingiza Ukraine mu NATO. Bwe munagiyingiza kitegeeza America ejja kuba waddembe okuleeta ebyokulwanyisa binamusse bisimbe ku Ukraine nga bitunuddewa mu Russia. Kati ezense zaakula zeeraliikira ginne waayo mu bya security like that. Now naye buli nsi yonna evuddeyo neebaakuba ewagira. Wabaddewo akalulu ako Uganda yakozesa bakirata mu luzungu to abstain, teyalonze ng'evumira Russia oba ng'ewagira Ukraine. Ensi 16 eza Africa it abstain by the way. Yetangidde. Kakati kankubuli lwaki General Muhoozi owakabi ennyo ye yakedde wadde Uganda yetangidde n'atreatinga nga awagira Russia. I want to tell you this. Alenze manyi General Muhoozi wamaye bagamba okukwata wisdom soko bagayi bakuwa akatambi kano fuulu totaawo tonyiganyiga kubanga otreatinga ne tukwogera ku bintu bye kati ngenda kwogera ku kintu kyo ky'otreatinze. So don't get annoyed of these petty things. Kati General Muhoozi kyabaddewo yatreatinze ye nga awagira Russia. Era kugamba why? The question is why. Kankubuli ekintu. Ate nga taata we yasirise busirisi. Buli muntu asobola omugaya tweetinga. Buli muntu yenna nga mukulembeze wa Africa nga tali sure of tomorrow alina kwekubira ku side ya Russia na China. From there I get your point. America tasobola kugumiikiriza Uganda ng'abantu 5 mu bakuba amasasi ne mugamba gabadde strawberry. America esobola okuyimuka ne kuba Uganda nga mu abusinze human rights gundi oba bwe bateyimuse newa yenna yeekera Uganda ebyokulwanyisa. America esobola okukeera enkya n'esiba envumbo ku Uganda nga mu abusinze human rights. Kati gwoba oyagala kufuga nga oyagala kulemera mu buyinza ani gwosobola okuwagira. Let me give you an example. Mu East Africa Kenya yokka ye yawagidde Ukraine. Omanyi why? Mu Kenya waliyo kye bayita semi-democracy. Uhuru Kenyatta right now amanyi nti nno ne waba ayagala nnyo agenda kuva ku bukulembeze. Wane Uganda tetumanyi lunaku ki Museveni wagenda kuvaawo. Okumala tetumanyi n'omwana we tamanyi ne Museveni yennyini tamanyi ddi lwava ku bukulembeze. Kubanga ekirooto kye alinga ayagala okufiirako omwana we ne jjajjawe ne muganda we bonna batufuge dynasty. Kati kyova olaba kiri kye waŋŋambye nti waliwo ag'omu ku bombu ebbanja lye tulina ne China tusazeewo bawa one Lexus zagenda zibadde zinagenda mu biwandiiko. Era waliwo yabyogedde. China kati kankubule gwe I stand to be challenged. China ye single simo omusenyu mugundi mu bayitayo mu ngendo mu Rwera. China ine ekyuma
okimanyi nze mbera mawokota bw'oba ogenda mu Lwera wagwawo nya accident omanyi lwaki China esimba eri ebyuma okusemina omusenyu ogwo bikola kati oluguudo lukamu ebinya kyovula wagwawo nya accident China etupakira omusenyu gwaffe yes era gwe n'oba oyagala nnyo tebasobola kukkiriza gwe era waliyo bagagga bamu nsobola n'oboogera n'amannya abalinayo ebyuma kati China ne Russia batambulira wamu China yeggwanga kati erisinga okuwola Uganda likuwola nga terifaayo oba abusing human rights oba osala abatuuze b'emimwa yo terifaayo China does not care about oba osala abantu bo tebafaayo America cares kati go oba muhoozi oba Museveni olina kuwagirani jukira West ebalinako kobukwakulizo Bobi Wine gyagenda mu America beba bagamba bane mukole kino kati Russia wano erinawo nnyo amakanda n'ennyonyi ziwona za Russia oba zibayita migi zetulina wano tuzirina waliwo emu eyagwanga mulimu mu Russia n'afiiramu kuba bannayuganda tebanaziyiga lwaki singa mbadde muwoozi nandiwagidde Russia against Ukraine nagamba dokita nze okuwagira President Museveni siri kidoli oba ki ekyokubiri nze kubanga njagala nnyo President Museveni saagala nkeere ku makya nga ali mu kkomera nze kamugambe kabala baleme kola ki kumutwalayo anti abalala tebamugambako nze njagala mulanga ali lwakitula ekyokusatu nze am a political and social analyst muwozi waba yawanise I have to interpret his tweet lwaki yawagidde Russia ensi yonna eri mu kuvumirira Russia nyabula yawagidde Russia ali kumpi ndowooza tugamba nabo bacwezi yawagidde Russia kati nachendo eyo tweet bana ate okutugamba bana mu training mu ko weeks 3 betaga troops 10 tugende tuwagire Russia ojjanno kwewuunya olutalo lwa Russia doctor ne lumala mu lugenda mu myezi egyo ogenda kulaba abantu bagenda ogenda kwewuunya nga tebakugambye na parliament ogenda kulaba abaana nga bayingidde eddwaniro naye otegedde ensonga lwaki tebawagira China oba Russia kuba bajagala bawagira kubanga yesoro bateeka mu bukulembeze eri America tubakyagimatira ati tikyabamatira oba tuddawa siba olukoba mu ntebe kubanga abatufuga bakyayagala okulemera wano kati nesiba olukoba mbeere muntu ule butuuzi bw'oba oyina eddiini yita Katonda kuba tujja kutuuka nga Katonda yekka yasobola okukola ki okututaasa aleme tuyitako agenda Tanzania kati namala kati no kangule osoro namala kati kangule namala agwa wano utalo between South Korea ne North Korea wallahi billahi talai government ya fewagira North Korea kulo bulungi bw'eggwanga no kulo bulungi afa kusinga tukyali balamu tugenda komano nako lwa leero nenga mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kwekumira ku mpewo all the time and thank you so much for subscribing and for supporting us in all other ways because we are what we are because and do not forget to badde mbagamba ngenda soma ko messages lumunja kujja nkole gundi the most you didn't know njogera ebirungi byebyo bitano nebibi bimeka musanvu ebibi musanvu ebirungi bitano ekibi ekimu ekisoko kimanyi talabika mu bantu ekyo nakyo kibi anti ganafuga bani ekyokubiri asiba ku Twitter anti nkugamba nenjagala nkuwa ebirungi ate teri nasobola biwa nga binyonyola era nze singa nali nsobola kwabo bakyali nga bebatunula bwe bati abaana boogera ebintu ebikambisome nti era mbumuuza ina okwagira batemu bannaabo tusiibule nedda China ewava vodka asinga gwe tokimanyi China I know Russia tuve wano ewava vodka asinga nolwensonga ayina right okola tuve wano tusiibudde sijja kusukka wano nange akundi tubadde tutya gwe tone